Omukazi we Jennifer Kibore nagira ngu bakagura ekazi 39,800 ku rugari kuruba Muyama omutura w'omwanya ogu. Genda na wakembale natunda ettaka lyaliyo najja asasula ettaka okusooka yamusasulako mitwalo 4 n'addayo embale n'asasula n'agenda n'aleeta mitwalo 40 n'asasula n'amala mitwalo 8 muze kati omusajja yatukuza ettaka yakolagana nabala batunyaga kubanga muzeeyi yagamba muzeeyi amukuza ettaka muzeeyi n'agamba kaba munyage. Kibore nagira ngu baraza akabanza yagura ekazi 2 ku rugari mu Ruranwa kandi yaheza yatandika kugira ngu ekazi 12 nezeeye. Nagira ngu tebabasize kufuna obulinganiza ku rugaha b'ebembezi. Ettaka lyaffe twaligula atunyaga yafagata muranga yagula eka 2 n'ekitundu naye yayingira mu ttaka lyaffe eka 12 ng'agamba lirye nalyo ly'ekyekibanga ate yakula katamara tuguzezaako okuwava mu LC1 ne birema ne tugenda mu LC2 ne birema. Kuroba nagira ngu yagerezeho kufuna ettaka ly'ekifuba kuruba akamujunana kuba ino mukago gw'ekyama n'omukazi we ekyamureetire kusibwa omuri Masindi. Nagira ngu bwanyuma y'okugaruka omuka akashanga ettaka lye bakaritwara. Kuroba yangwata ng'agamba njakala omukazi we n'agenda ne bansiba kati ne bakolakana n'omusajja oyo n'ayingira mu ttaka lyange n'anyaka ettaka lyange. Nze ettaka lyange ndwana mu ttaka lyange nalwana ne taata we mu ttaka lyange taata we n'aggwa kati ettaka lyange lwaki omwana ono yanzinyirira kati tuli mu kulwana n'omwana we mu ttaka lyange. James Kutosi mutabani wa Kuroba nagira ngu abeeka ye bagurize ekazi 27 kushashura mu kooti obwe bakwemerera ettaka lyabo mu kooti. Nze kyembadde nsaba ministry y'ebyettaka tubadde tusaba okujja okutuyamba mu nsonga zino kubanga muzeeyi n'ettaka eryasigala yika 27 yalitunda kyenkana njogera tuyinza okuba kati tuli mu yika nga 9 ze tubeeramu kubanga ettaka eryo muzeeyi lyatandika okutundangako bwawuze emisango mu kooti batambudde okutuuka na leero emisango tegiggwanga ensonga tezigonjoolwanga. Ebyo bikiri aho kubateerere Robert Musiga mutabani w'omugenzi Joseph Baraza akehakana emishango egi kandi yajunana Kuroba okutahirira ettaka ritari lyeye. Yaye yabaza bwayika mu bantu bagamba mbuyira batundaga itaka mbu batundaga iguru baitu ifo mu swamp area lyabaga lyabusa telyabagaho mukamo wayo atakumanya mbu itaka lyakugamba mbu liri mu swamp area litaro mukamo wayo liri mu kyaro kindi kandi likaba ly'omuntu ondi lisabe lyoli yamuguriza ati nicyo kimuletereza nasika mugwa mbu itaka kwenda aligwe wayo kuli arabe paka munka swamp area atwale na bibi bya katamarwa nyo byandiko bya muzeeyi yaguzire itaka ali kimweta kyesanyu humara n'abantu balirwana babeireho muzeeyi nagura itaka nk'abakeimani bona bakabeta arigambira asimu nagira ngu itaka ly'orushozi rwa Uma Kyesanyi akarugura 1978 atakarugurize omugenzi Joseph Baraza omyaka 12 ogitudu eka 10 nange namana y'obudde bungi nange ndi kusabarasa nga eka 10 ate nze nabeera katamarwa akayana alitakibanga salo weli LC1 emanyi LC2 emanyi LC3 emanyi oyo omusajja yayingiramu oyo omusajja bamuyitani Edison ate yasanga wenze wendi nze nayingirawo 78 yajjanga nze ndyawo katamarwa nange nalikula ku Fredi. Kuroba hariyo nashaba gavumenti kutaho mu nshongezi akugira ngo ayina abaana 9 kandi ayineho kubata bamara kumubinga. Nsaba gavumenti banange munyambe n'abaana bange 9 kati abaana bange ettaka lyange lwaki banyaka ettaka lyange ettaka lyange ate nzina kuba ettaka lyange ng'abantu abo abanyaka ettaka lyange nga tebaliwo nga bali katuku. Amakuru aga gashakwa Innocent Atuganyira. Munyambe kusaba okutuyamba kubanga tetuyinange